Mukama yeebazibwe, Yesu yeebazibwe omulungi okuba nga nziramu ebirooto byammwe. Mukama tukwebaza olwakadde kano kuba ngenda banziramu ebirooto bino. Mwoyo mutukuvu, mwoyo w'amagezi, okumanya n'okutegeera tukoowoola, mwoyo w'okubikkulirwa, jangu tukulembere nga nzivunula ebirooto bino mu linnya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mikwano ba Peter Brother Steven abagiyita Chosen Generation nga tuba tuvunula ebirooto n'okuyiga ku topics endala. Ono agamba praise God, I'm Anet naloose nga nkomyewo e Uganda nendaba nga ndi ku borehole naye nga sirina kidomola. Nensundira abalala mpaka lwe nasenye amazzi mu kidomola nga si kyange, nenziruka nkime obudomola ewaka. Obudomola ewaka ebinene nga bijjudde, nendeeta obutono then nannyini kidomola nannyima amazzi gange nenzirayo nga nnakuwadde. Nentuula ku veranda nga ndowooza nti nzirayo ntya e Saudi, I don't have a ticket. Ate okukima amazzi kukwataganira wano okudda e Saudi, obulamu bwa Katonda. Anyway, kakati mukwano gwange oli Saudi naye ate oli otoze Uganda oli mu kukima amazzi ate ogenze ku borehole nga tolina kidomola. Kati kino kiraga ki mukwano gwe? Mukwano gwe guno mwoyo gwa unseriousness. Ogenze ku borehole okima kyokka tolina kidomola. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ate wagenze okuddayo n'ewaka nga nabyo bijjudde, n'okomawo ate gezaako okulaba nga okufuna amazzi naye nga it is too late. Bayibuli yogera ku bawala abasiru abataano n'abawala abagezi. Abawala abagezi bagenda lumu n'amafuta gabagenda okubamala okulindirira omugole. Abasiru bagenda tebalina mafuta, kati bagenda okupapala okudda eno okudda eri, bagenda okudda ng'omugole agaddewo. Mukama yeebazibwe, ng'omugole abaggalidde nga bagezako konkona bamuyita n'agamba mugende sibamanyi. So kyendowooza nti olina okwongera okubeera serious mu bulokozi, olina okwongeramu amaanyi mukwano gwange. Okwongeramu amaanyi si kukuba bikonde mu nsi eyo mwene, olina okuba ng'oimprovinga. Ebintu nga bisatu bitera okubagamba. Keberanga obulamu bw'okusoma Bayibuli bulungi, okuwulira enjiri n'okusaba. Ebyo bintu bisatu buli mulokole olina okubeera aheereze mu bintu ebyo. Nga bw'olya emmere buli lunaku bw'otyo olina okuliisa omwoyo gwo buli kaseera without fail. So ebintu ebyo bisatu bikebere mu bulamu bwo, otherwise you need to be very very serious. Omwoyo guno gwe wakudde mabega olaba ozze Uganda nga tolina ntegete ekkomya. Abamu olwota oli Uganda nga tojjukira nangeri gye watuuseeyo naye ng'olaba oli Uganda, weebuuza ate natuuse nti eno, kyokka ng'olina okudda naye ng'olaba tolina bisaanyizo birina kuba nga bikuzza. Tekitegeeza nti mukwano gwange oba ogenda kuddayo ewaka neweera mwoyo gwa setback. Sometimes osobola okuba nga just backslidinze mu nsi ey'omwoyo, nga sigamba nti setback ya mubiri. Of course backslidinga mu nsi ey'omwoyo leeta akabonero kalabikira ku by'omubiri. Mukama yeebazibwe. So improvinga engeri gy'ononyamu Katonda, improvinga. Sala amagezi gonna obeere serious. Obeere serious mu bulokozi. Kyokunzi Rayton. Naloota nga ekinyonyi ekya bbulu nga nkituddeko nga kintwala mu nnimiro nga ngenda okukungira kwe kukola kutya, okungira ebinyeebwa. Ndowooza tategeeza kungula oba lulimi sirutegedde bulungi. Nkitwale nti kungula ebinyeebwa. Kyanzija wano nga mpulira omuswetwe. Oba omuswetwe gwe gutya. Nalaba ntuuse mu nnimiro naye bannange kino kitegeeza ki kati? Nakiwa ne ku fire n'akaaba ne ku maziga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Nga bwe nabagamba nti mu birooto byo olina okumasitalinga elementi z'ebirooto. Si buli kimu kyonna nti bananyi kibeera kibi. Okuloota ekinyonyi tekibeera kirungi naye si buli kinyonyi kyonna nti kibeera kibi ab'emikwano. Nabagamba kala eya bbulu ebiseera ebisinga ekiikirira obwakabaka bwa Katonda, maanyi ga Katonda ekiikirira ggulu. So ekinyonyi ekya bbulu kino kyewabadde otuddeko, Bayibuli egamba mu Isaaya 40:31 that those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount on wings like eagles. They shall run and not get weary. They will walk and they will not faint. Nti era abalindira Mukama balidirizibwamu amaanyi gaabwe bujja. Bayitumbira mu bbanga ebiwawaatiro ng'empungu, balidduka tebalikowa, balitambula tebalizirika.
Mukama waffe omulungi ne balikola batya? Balitumbira mu bbanga abalindira Mukama. Ebinyeebwa bikiikirira mukisa, kalyabula ekikira bwakabaka bwa Katonda. Kino ennyonyi si kya bwasitaani mukwano gwange, tokiwa faya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mu nnimiro ebinyeebwa bikiikirira mukisa. Okusiga bwe kuba nga kyabadde kyakusiga kukunjira biyinza okuba lulimi olulala lwesitegedde bulungi, nyinza okimisinterpretinga. Naye bwe kiba nga kyabadde kyakusiga, manya mukwano gwe Mukama ayagala osige. Ensigo egenda kukuyamba okutumbira mu bbanga ng'empungu. Mukama waffe bulungi yeebazibwe. Nga bw'olindira Mukama oba olina okusiga. Bwe kiba nga kyabadde kyakungula, ng'ogenda kukungula, manya mukwano gwe ebeera ku season nnungi, ebeera season nnungi y'amakungula. Mukama waffe bulungi yeebazibwe. Ekinyonyi kino naye nga bane temukwata, temugamba nti buli nyonyi yonna kye mbagambye nti kiba kirungi. Most of the birds in a dream bibeera bibi. Ebinyonyi bibeera bimujjukira ekinyonyi ekyajja mu sitole ya Yusufu bwe yavuunulira ekirooto. Omuvubuka yalina ekisero ku mutwe, ekinyonyi kijja nikiryamu ebibala mu mutwe gwe, ne bamugamba bagenda kukutemako omutwe, era bamutemako omutwe. Okay? So si kye kimu ne kino. Abba blessings. Praise God, Brother Stephen. I dreamed seeing a kid naked, but was funny. So there was a very large deep pit. She fell in it and died. And I said, let me pretend I didn't see it. So I started sweeping the compound of Mr. and Mrs. JBS, the tailor. And he wanted to give me money, but again, gave me something like sweet. And I dreamed this couple a lot. Help me, thanks. Mukama yeebazibwe. Sister Foni yalose ekirooto nga alina akaana kaalaba nga kali bwereere. Kati akaana ne kagenda ne kagwa mu kinnya ekyabadde kinene ekiryawo ne kafa. Kati n'agamba obuteebereza bizibu, kanneefula talina kyendabye ne yeefula era oluggi awo. Kama we n'ajja n'amuwaawo ssente, but yagambiza abadde nga sweet, ate yagenza okulaba bifuuseemu nga sweet. Anyway, ekyoto kino eky'omwana ali obwereere kiraga omuntu atatambulira mu butuukirivu na butuufu. Kiraga omuntu atambulira mu kibi, kiraga omuntu ali yekka, kubanga ekibi kikwambula, ekibi kikujja mu maaso ga Katonda. Adamu yava mu maaso ga Katonda n'adduka ne yeekweka olw'ekibi ng'ali bwereere. Mukama yali atambula, yawulira Mukama Katonda nga atambula, adduka buddusi ne yeekweka. Kati okugwa mu kinnya, of course kuba ogwa mu mutego gwa mulabe Sitaani. Kyandiba nga Mukama Katonda ayinza okuba alina omulimu gwe yakuwa oba okwegayirira nga teweesuulirayo gwe naggamba nga togukoze, oba nga yakuwa okukolako n'okola ku Katonda n'otakolera ddala. Ono omwana gw'alabye ali obwereere and you're pretending. You know what to do but you're pretending. Omwana n'agwa mu kinnya n'azikirira. Bayibuli egamba bw'engamba omuntu yenna okwenenya gwe n'otamugamba kyekinaddako, omusaayi gwe Mukama agamba ajja gubalira ku mutwe gwo. So sister wange, kubanga Mukama Katonda alina kyakugamba okukola nga obadde tokikola, kola. Oba yakugamba okwegayirira ng'obadde teweegayirira weegayirire, kubanga abantu bano abagwa mu bunnya Mukama ajja babalira ku ggwe. Ajagala bano abantu be nagamba okuggyayo baluwa nti nali mukwera lujja nakutwala buswiti. Mukama yeebazibwe nnyo. So JBS sibamanyi bano, walabika obamanyi, naye JBS the tailor badde baagala kukuwa ssente and ogeeza okulaba bifuuseemu sweet. Okay? Kinooza nti bw'onaa kukola omulimu Mukama gwagenda okuwa ogenda kulabiramu omukisa, but if you don't, ssente zo zijja fuumuuka bufuumuusi. So Mukama atuwa omukisa nga tukola emirimu gye. Kati mu kifo kya ssente ofunyemu sweet, era funa sweet w'abato. So kebera Mukama ba tolina mulimu gwonna gw'olaba nti Mukama guno yagumpa mubuuze, soba yayogera n'otategeera. Praise God, Brother Stephen. Naloota nga mpa abaana obuugi nga bangi, n'ekirala naloota nga engatto yange egudde mu ttooyi. What does it mean? Okuloota ng'owa abaana obuugi kisinzira ekyoto kyonna kiba kifaananye, nga osubitamu kiba kitambulira ku buweereza. Ogabira abaana obuugi osobola okubuuza Mukama Katonda. Katonda alonda abaweereza n'akubuulira exactly wa olina okuweereza. Wulira Mukama Katonda oba alina we yakugamba mukwano gwange ani watandika okukola omulimu gwa Katonda, okuloota ng'ogabira abaana obuugi.
kuba kusavinga babuweereza mukwano gwange beera buweereza obwo. Ogambye ekirala kulota nga engatto yegudde mu ttooyi. Engatto egwa mu ttooyi, ttooyi ebeera mu bukyafu, ttooyi ebeera mu bubi, engatto ekikira magenda. Kati buli engatto bwebanga egudde mu ttooyi manya mukwano gwange kubeera kugwa mu kibisuka, magenda gaba gagudde mu buzibu obw'amaanyi. So bw'oba nga olina ekibi kyonna ky'olaba ekitali kya Bakatonda ky'olimu, kiba kirungi nnyo ekiva mu kubanga kidestroyinga magenda go, kita magenda go. Bw'oba nga tolina ky'olaba osooka okubuuza Mukama n'akwongera okubikuli okulagawo ki ekiyinza okuba nga kikweetera okuba nga amagenda go gagwa mu buzibu obufaanana bwe buti. So mukwano gwange, noonya Mukama Katonda akwawule, noonya Mukama Katonda akulabe okuyitibwa kwo, ate sabiranya amagenda go ogayire maaso ga Katonda. Jovan Joram agamba, Praise God Brother Stephen, nze naloose nga kazini wange ampa roasted maize naye nga aŋŋamba liira wano saagala baganda bange to see you, and even today I dreamt again nga all of my cousin washing clothes, but when I was going they washing my clothes, sorry, but when I was going home I found my brass. What is your brass? When they have left it, oh, my brass, obulega. So I was rude as if they were maids, my maids, atenga mubuliwo that bra I came with it in Saudi. Okay, Stephen yalose kirooto nga sister wa amuwa kazini we, kazini yabeera ani, mwana wa mama wo, mwana wa muganda wa taata wo, mwana abeera muganda wo, ng'amuwa kasooli naye ng'amugamba beera wano muliire wano tebakulaba bali abalala. Then nalota ekirooto nga baganda beera bamuwoleza engoye naye ng'obulega babwerabidde, n'abasanga n'asooka ayomba bubi nnyo ng'alinga ayomba ne bakozi be. Agambye as if they were my maids, tingalinga ayomba ne bakozi be, kitegeeza ki? Now kutandika ku last part y'ekirooto kino, okulota ng'oyomba n'abantu ate badde bagenda kukolera emirimu, mukwano gwe Mukama ayinza okuba nga akulaga nti weetaaga okuba ng'osumululwa. Weetaaga okuba ng'osumululwa, weetaaga okuba nga weetaaga self control. And most of the times Mukama Katonda bakuwoninga ku biba bigenda okujja mu maaso, ng'ayagala otandika okuba nga okwenkinga omumwa gwo nga bukyali. Bayibuli etugamba nti ebigambo byaffe birisaalisa omusango, na buli kigambo kyonna kyogera kyonna ekiso olikiweera embalirira. Ate netugamba never let any awesome word come out of your mouth, that but that which is good that may impart grace to the hearer. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Eri mu Befeso ndowooza 2:9 we watyawo, toganya nga kigambo kisobola okuva mu kamwa ko, wabula ekyo ekirungi kiwa ekisa akikola ki? Akiwulira. Kitegeeza buli kigambo kyonna ky'ofulumya mu kamwa ko kirina kuba nga kirina kuwa kisa akiwulira. Ffe tetuyitibwa kukola gossip oba lugambo na biki, nono. Ekigambo kyonna kyolina okukola kirina okuba nga kiyamba, either oba obujulizi oba nga biyamba bizimba. So ebyogera bizimba, so si kumala gayogera buli kintu kyonna. So asista waffe Mukama Katonda ayagala oba nga owakinga omumwa gwo, owakinga omumwa gwo, owekebere oba nga tolina na busungu. Regarding kyokulota nga bakuwa kasooli nga bagamba liira wano, roasted maize akiikira kusiiba ebiseera ebisinga, roasted maize, but okaliira wano eno tagala balala bakulabe, most of the time kiyinza okusignifyinga favor, okubeera ng'oli favored among others. Favored among others. So okusaana okusibaga Mukama Katonda akuteekeko favor, Mukama Katonda akuteeka ekisa kye. Kubeera ng'abagamba beera wano abalala tebakola ki, tebakulaba. In other words, obeera akukyuzinze, yandibadde akyuzinga mulala yenna naye akyuzinze ggwe. So noonya Katonda akuteeka ekisa kye, akuteekeko favor. Brother Stephen, praise God. Wamisani Nakalema Aisha, Brother Stephen, praise God. What does it mean to dream my boss trying to inject me and I refused, even waking up struggling to refuse the injection? Naye bamaze gikuba ye, and then nayagala nange baginkube. So this lady is pastor's wife. Please, I need the meaning. You need the meaning. Okay, shall tell you the meaning. Asitafu yalose ekirooto nga boss we
ayagala kumukubisa mpiso basusse gikuba boosi kati naye nayagala naye bagimutwalizeemu naye bamukuba empiso aza okusenga alwana nnyo okuba nga tebamukuba mpiso. Naw ekyoto kino wali empisa ennungi n'empisa embi mu birooto. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Bwaba nga wategedde kkoozi y'okukuba empiso ekyo nakyo kikulu nnyo nnyo nnyo. Ebiseera ebisinga kitambulako amakulu g'ekirooto. Lwaki babadde bagenda kukuba empiso yabadde yaki? Wabadde mulwadde, boosi yabadde mulwadde, kiki? Babadde bakugema? Mukama yeebazibwe nnyo. Ogambye mukyala musumba. Omanyi kitegedde bulungi nti boosi we yabadde mukyala musumba. Kati ebiseera ebisinga bw'obeera mukyala musumba tekiba kibi, kiba kirooto kirungi naddala nga si bannabbi ba bulimba. Kiba kirooto kirungi naye kati amakulu g'ekirooto gava ku mulamwa gw'empisa eno. Ebadde kugema manya nti Mukama Katonda aba alina kyakola ki? Kyagezaako okulaba nga akugema. Okulaba nga tekijja mu bulamu bwo. Ng'abaana ba Sitaani bwe beewonga balina ebintu emisale gye beesala ne bakola batya. Mukama yeebazibwe. Naffe eno twewonga mu musaayi gwa Yesu ne kati message ebeera bubaka. Message ebeera bubaka. Waliwo kiba kiiso kyabadde kibi kyabadde bamukuba mukwano gwange. Engeri gy'obadde olwana ng'olaba tekyabadde kya bulungi. Ekyo osazanga mu busaza. Osazanga mu busaza. Stone William agamba neera naloota nga ntambula naye nga enkuba etonnya 2 times. Help me brother. Naloota nga atambula naye ng'enkuba etonnya. Enkuba ekyekira mukisa mukwano gwange but nga bwe mbagamba ebiseera ebisinga kisinziira enkuba gy'oloota. Waliwo enkuba Bayibuli gyeyogerako. Yesu bwe yagamba nti awulira ebigambo byange n'abikola afaananyirizibwa ng'omusajja yazimba ennyumba ku lwazi. Nti enkuba yajja, kibuyaga n'akunta, ennyumba ye yasigala enywedde. Lwaki? Kubanga yali yazimba ku lwazi Yesu. Awulira ebigambo n'atabikola afaananyizibwa ng'omuntu eyazimba ennyumba ku musenyu. Enkuba yatonnya, kibuyaga n'akunta n'ennyumba ye yagwa n'okugwa okunene. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Yesu lwe lwazi era yagamba Peetero nti kuba ngenda okuzimba ekkanisa n'emisingi emagombe tegiri giyinza. Erinnya Peetero litegeeza lwazi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So enkuba ekiikiriza mukisa bw'eba nga tebaddemu mbuyaga. Bw'eba ebaddemu omuyaga ng'olaba enkuba ebaddemu omuyaga, Mukama Katonda aba akulaga ekyawandiikibwa ekyo. Kugezesebwa mukwano gwange. Kugezesebwa ebintu ebiba bisigaddewo kisinziira ebintu ebigenzebwa bitutte bisigaddewo. Biba bisigaddewo manya mukwano gwange oli munywevu otambula mu kigambo kya Katonda. Biba bifuumuse ne bigenda. Ennyumba yo neefaananyizibwa ng'ey'omusajja musirusiru atakola kigambo kya Katonda. Manya mukwano gwange Mukama aba ayagala otandika okukola ekigambo kya Katonda kubanga manya nti ogenda kufiirwa bingi kubanga tokoze kigambo kya Katonda. So kisinziira engeri enkuba gye badde etonnyamu but most of the times enkuba ekiikirira mukisa bw'eba ebadde enkuba nnungi. Babiri Musa agamba naloose nga nnina ennimiro when it is ready to seed naye nga sinnaba kusiba. Ndowooza batategeeza nga tannaba kusiga. Tujja kitwala bwe tutyo. Kuba tonnaba kusiba tekivaayo bulungi. Kati okuloota ng'olaba ennimiro eri ready naye nga tonnaba kusiga kiyinza oba ekyo tekiraga mukwano nti weetaaga okuba ng'osiga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ekyo mu buliwo kisobola okubeera direct nga Mukama Katonda akulaga nti ekyo ky'oyagala okuyingiramu oba ekyo ky'olimu weetaaga okuba ng'okisigira. Okay. Ennimiro eri ready neetaaga kuba nga osiga. Kiba kirooto kya kusiga mukwano gwange. Simanyi exactly ky'okkiriza Katonda olina okuba ng'okola ki? Okisigira and onaakikola ekyo ebintu bingi bijja kukyuka mukwano gwange. Everything in season ejja kuba nga ejja kuba ng'ofuna amakungula. Nekyaki olina okutunula mu kirooto kino eno olina okukebera engeri gy'osomamu ekigambo kya Katonda. Olina okukebera engeri gy'osomamu ekigambo kya Katonda mukwano gwange. Kuba nakyo kitambulirako kubanga onegirikitinza ekigambo kya Katonda nga tosoma kigambo. Ng'olaba ensigo, olaba ennimiro eri ready naye nga tosiga. Ng'oli awo tolina ky'osigamu ng'eri awo naye nga tonnaba kusiga just eri awo bubeezi. Sometimes nakyo kitambulirako kubanga mukwano gwange weetaaga okuba ng'oyongera okuba ng'oyongeramu amaanyi mu ngeri gy'ostadingamu ekigambo kya Katonda. Mukigambo nnyo parable of the sower. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ensigo ezaagwa ku ttaka eggimu, ezaagwa ku ttaka eribeera prepared obulungi, ezo ze zibala ebibala. Ezaagwa ku ttaka eritali prepared ng'olwazi, mabbali ga kkubo, mu maggwa, mu nnimiro omwali amaggwa nga tegaggyibwamu, ezo
tezasobola kuvaamu bibala birungi yadde zaafa. So kebeera engeri gy'osomamu ekigambo kya Katonda, kebeera omuntu kuva ajja kwongera okukuluŋŋamya exactly ku bibiri ki ekyokukola ekituufu. Atuhaiswe Loisi, Mukama ebazwe brother, Mukama ebazwe abooluganda. Brother, kitegeeza ki okuloota nga ndi mu kyalo anti wange ng'ayagala kunziggyako ssente zange za $20 ate nga njagala kugula calculator? Mukwano bambi mpulira mbuulira. Okuloota nga waliwo ayagala okuggyako ssente, mukwano gwange manya nti wabeera emyoyo gye bajagala okubba nga gitta omukisa gw'ojagala okuba nga gitta ebyenfuna byo. Okuloota nga oli mu kyalo, mukwano gwange gibya setbacks kale ate olabye wano eno anti wakuyagala kutwalako $20. Now ekyoto kino so kifuna nga waliwo emyoyo gyagala okuba nga gikupasuwinga okuba nga gikoze mabega mu byenfuna. Sometimes osobola okufuna ekyoto nga kino naye ng'olina wogenda okuteeka ssente zo oba mu baŋŋanda naye nga mukwano gwange tezigenda kuba nga zikukolera. Eno calculator gy'olaba kibadde kikulaga ekibalo kyo, wetaaga kuba nga orivisinga ekibalo kyo mukwano gwange, wetaaga kuba nga okula calculator. Now kituufu kinti Mukama Katonda ayagala tube nga tuyamba abantu ng'abaana ba Katonda, naye si buli wamu wonna nti mukwano gwange olina okuteekawo ssente zo. Abamu ekibakuumidde mu kuba nga temulina ssente lwa nsonga nti gwolowooza nti gwe solution ya buli bizibu byonna. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kambajjukirizeyo sitoola emu. Waliwo omukyala yaleeta amafuta ag'ebbeeyi agasobola okusasula omwaka mulamba abayigirizwa kisulo ekirungi mwe basula, n'agafukumula ku bigere bya Yesu. Golooza Yesu yali ageetaaga nnyo. Yuda n'amukonfrontinga n'amugamba, Mukama waffe, ate omukazi ono amafuta agayiwa ku bigere byo twandigatunze ne tusasula ne tuyamba abanaku. Yesu n'amugamba, you always have the poor with you. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. You will always have the poor with you but you will not have me all the time. So kitegeeza nti abaavu bo bagenda kubeera buli kasigamba bane temuyamba bantu, naye waliwo abantu abasobola okweyamba. Kati nga gwe weefudde ekitongole ekigaba obuyambi buli muntu yenna bw'otyo bw'oyavuwadde, oluusi wagenda na ku kyeyokunoonya kapito. Kati kapito yina omugabye, ogenda okujjukira nti wano ogenda kunoonya kapito nga n'obudde bukuweddeko olujjukira okwebikka nga bukedde. So tulina okubeera careful ng'abaana ba Katonda ne mu kuyamba tulina okuba nga tulungamizibwa Omwoyo Mutukuvu. Waliwo abantu nga they are naturally lazy, nga bali lazy kati olw'okuba nga oluusi wagenda ku kyeyo n'osanga nga gwe gwasasula school fees ekika kyonna, gwazimbira buli muntu yenna nga nawe tolina ky'olina. So yamba, wali omulwadde yambe, wali bwetaagisa yamba naye olina okubeera ng'era sitira olungamizibwa Omwoyo wa Mukama. So mukwano gwange ddayo ku calculator bulungi. Mukama akulungamye omanye wa olina okuteeka ssente zo n'otalina. Wandibanga oyinza okuba nga olina gy'oteeka ssente naye nga tekyetaagisa, okusinziira ku Mukama ng'alaba tekyetaagisa, nga just weetaaga bwetaazi kuyiga ngeri gy'okubalamu bintu. Mukama yeebazibwe. Kimanyi amagezi gano gajja kuyamba bangi. Abaana ba Katonda balowooza buli wamu wonna balina okuteekawo ssente buli wamu wonna. Nedda, mukwano si buli wamu. N'okubeera ng'obala. Sometimes osobola nga tosobola kuwa bantu ssente nnyingi, osobola bayambako akatonotono naye nga essaawa zino olumu accumulatinga capital osobola okubayamba in a better way. Sibakuba nti obeera mukono but sometimes nawe olina byewerekereza okusobola okubeeramu ne ssente. So sometimes kiba kirungi n'obeera mugezi ng'omwana wa Katonda so that you can help in a better way mu kadde akatuufu. Otherwise bw'okwata capital ensigo zo bw'ozikwata n'ozirya abantu bajja bakungula nga gwe toyina, weebuuza ate kati ki ekyatuuseewo. Caroline Davids agamba, praise God brother Stephen, I dreamed 3 different times putting on extremely short clothes and tall. Yet in real life I am short and I put on extremely long clothes. Another dream, I dream my friend leaving me with the baby to go for a short call, but she never showed up again until I woke up. What's the meaning of both dreams? Okay, now I'll tell you the meaning of both dreams, no worries. Kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda onokoza badde because sitaffe yalose kirooto ng'alaba ali mu bugoye obumpi bumini buli obw'abamalaaya, naye nga agambye mukyala mumpi ate ayambala engoye ze nga mpanvu bulungi nnyo. Abuuza kitegeeza ki? Ekirala agambye nti yaloose nga mukwano gwe amulekedde omwana, mukwano gwe n'agenda mu
mu short call n'atakomawo, yatuuse kuzukuka ng'alinda amuddiza omwana we naye nga tamukola kitamulaba. Kitegeeza ki? So okuddayo ku kyoto ekyasoose eky'engoye nnyimpi, engoye nga tezikutuuka naye nga mu butuufu mubuliwo olaba tokunama, oyambala bulungi, gy'ekitiibwa kya Katonda. Kakati mukwano gwange, engoye nnyimpi ziyinza okukiikirira ebintu byagala okuyingiramu naye nga si magenda go. Nga si magenda go, weetaaga okuddayo okubuuze Mukama nga tezikutuuka bulungi. Jjukira engoye nazo ziri representinga identity yo, ziri representinga nazo amagenda go mukwano gwange. So okuddayo era n'obuuza Katonda nga toli mu magenda go, buuza Mukama n'akulaga. Oluusi okuba nga obadde waliwo omusajja gw'obuuza Katonda, Mukama ono ye musajja omutuufu oluyambala engoye nnyimpi, Mukama bagamba si oyo. So abo banga olaba otambula mu butuukirivu n'obutukuvu, tolina birala byonna, kubanga sometimes okwambala engoye nnyimpi kuyinza okukiikirira ekintu ekibi ky'oddamu okukola, kubanga wava ku ngoye nnyimpi oyambala mpanvu. Kakati ate bw'olota ng'ozzeemu n'oyambala engoye nnyimpi kiyinza okurepresentinga omuze gw'ozzeemu okukola ng'ate oli mulokole, kudda emabega, backsliding. So si kimu kyokka, tikirina kubeera oluusi. So sometimes kibeera so direct, naye mu mbeera efaanana bwe Sister agambye ye tayambala ngoye nnyimpi, but sometimes kibeera so direct nga Mukama Katonda azigoberako ddala. So olina okukebera nga tolina mize mibi oba mize emikadde gy'ozzeemu kukola nga tobackslidinze mu nsi ey'omwoyo, then awo ojja kumanya nti waliwo Mukama Katonda kyali mu kukugaana exactly. Omutukuvu ajja kikubikkulira, naffe tetukimanyi. Nawe ekira kino kyolose ekyokugamba nti wadde omuntu akulekedde omwana mukwano guno n'agenda for short call n'atakomawo, kiba mukwano gwange ekyo kirooto kitegeeza abantu kulekera bizibu byabwe. Muntu kulekera bizibu bye. So olina okubeera careful engeri gy'odiringamu n'abantu. Simanyi oba kiri so spiritual like naye nga olina okubeera careful engeri gy'odiringamu n'abantu. Omutukuvu akuyambe. Nga bwe mbagambye nti ffe abalokole tusympathizinga nnyo oluusi ne wateetaagisa. Ne wateetaagisa okukana kati omuntu akulekedde omwana we tagenda nakudda. Kitegeeza olina oddiringa naye mpaka. So kiraba, so ekyo kiba kitegeeza mukwano gwange bantu kulekera bizibu byabwe. Sometimes people take advantage olw'okubanga tuli balungi, in terms of kubanga tuyamba, olw'okubanga tuli bangu. Mukama yebazibwe. Bwe tomanyi bantu ne bajja ne batugamba waliwo yali atufudde olusuku nga buli kaseera ajja, bannange kakati nabadde ndi eno mu kyalo, kakati ate bangobye sina we mbeera. Bw'omuyamba ate ne wayitawo ebbanga n'atuukira ow'oluganda omulala, n'atuukira ogamba ye nga bw'atowe, ogenda okulaba nga ebintu byagera tebikwatagana. So have to be very careful ng'abaana ba Katonda. That's better. Agamba praise God, Brother Stephen, naloose nga mukama wange omusajja ampa empeke nga nnyingi tablets or medicine. I am praying and fasting but sick. What does it mean, please? God bless you. God bless you too. Ate era Mukama Katonda akuwonye. Sister affe Bella, Mukama akuwonye. Sister affe yaloose ekirooto nga mukama we omusajja ng'amuwa empeke nga nnyingi. Ate agambye nti ali mu kusaba n'okusiiba naye ate era mulwadde at the same time. Bannange abantu kati beebuuza ate kati omulwadde asiibira ki? Daniel bwe yali asiba ennaku 2 mu lumu era yali mulwadde naye yagenda okulaba ebiro n'ebiseera bituuse n'agamba sijja kulinda bulwadde buno kuwona. Yali ali mu Bayibuli nga musajja watu mulwadde ng'ali mu kusoma, n'asoma mu kitabo kya Jeremiah n'alaba ebiro n'ebiseera emyaka 7 Mukama gye yagamba gy'ayitako dda tuli wano, sijja kulinda. Ne mu bulwadde yasiibiramu. Mukama waffe bulungi yeebazibwe nnyo. So tekina buzibu bwonna omuntu oba yeewadde mu maaso ga Katonda. Ndi sibagamba musiibe nga muli balwadde. Sibagamba musiibe nga muli balwadde, mujja kufa mutwekwase. Mukama yeebazibwe nnyo. Kakati mukwano gwange okuwa empeke Mukama Katonda balaga nti akugenda kuwonya in regards ku ky'obulwadde. Empeke ezikiikirira answered prayer. Mukama okubanga ali mu kuddamu ensaala z'omukwano gwange. So tekitegeeza nti olekerawo okusaba, kitegeeza nti yongera okuba ng'osaba. Ebadde nga promise okulaga nti Mukama Katonda agenda kuwonya, agenda kukola bulungi, ensaala zagenda kuziddamu olw'okwewaayo kwe kwewaddeyo n'oteewolereza n'owaayo ssaddaaka bw'eti mu bulumi. So Mukama Katonda agenda kuba nga addamu ensaala z'omukwano gwange. Nalinda Caroline agamba praise God brother, naloose nga ettaala eri mu nnyumba yaffe
yazikidde. Then my mother told me to check on Yaka and I found 18 units. Ekirala nga maama waffe atuzuukusa tugenda kulima and I checked and the time was 7 AM. Okay. In the dream then mbona enfuluma. Okay. Kale sister ffe yalose ekirooto kyasoose nga alaba ettaala ezikidde. Omwe namugamba agenda okebere ku units ezisigaddeko, agenda okebere nasanga yakakyaliko naye ettaala zazikidde dda. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Ekyokulota nga ettaala ezikidde mukwano gwange Mukama baakulaga weetaaga okuba ng'oyongeramu amaanyi mu kusaba. Bayibuli egamba muli ttawaaza yansi. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Ffe tuli ttawaaza yansi ate tuli munnyo gwa nsi. Kitegeeza nti Bayibuli nga bwetugamba nti tewali akwata ttawaaza n'agibikkako, wabula buli akwata ettawaaza agiwanika waki? Agiwanika waggulu. Naye ttawaaza yo evaawa gy'oyakisa. Tosobola kubeera ttawaaza okuggyako ng'obadde n'oyo akusobola okufuula ettawaaza, okuggyako ng'obadde n'oyo ekitangaala. Yesu kye kitangaala ate mu ye temuli kizikiza. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. So ng'okusobola okuba ng'oyaka si byagamba nti nno gwe nga ggwe nedda. Atuula mu gwe alina okwaka, abantu gwe balina okulaba Yesu. Yesu agamba nti muli munnyo gwa nsi, kitegeeza nti ye waba takuwadde munnyo tolina kyogenda kuwa bantu. So mukwano gwange kuno kuba weetaaga okuba ng'onoonya Mukama. Weetaaga okuba ng'onoonya Mukama. Amataala gazikidde ate mu kizikiza sitaani mwasinga okwagala nakukubira omwo engolo. Omanyi nga sitaani akuba engolo mu kizikiza nga tolaba nakkuba, kubanga yaba akulaba bulungi nnyo kuba ye master wa kizikiza. Gwe tomanyi kizikiza, tambula mu nzikiza otomera ebisenge. So weetaaga okuba ng'oteekako amataala kunoonya Mukama. Regarding ku ky'okuba nga bakuzuukusa ku ssaawa, mama nga akuzuukusa ogenda okulima naye nga ogenda okebera nga ziri ssaawa emu, manya mukwano gwange Mukama Katonda yali akuzuukusa okiba nga wali weebaase kuba kuzuukuka kusaba. Awo wennyini Mukama wakuzuukusiriza, si nsonga saameka, awo wennyini Mukama bayagala oyingire mu kusaba. Na most of the times okulima kukiikirira kwegayirira. Mukama yaba akuzuukuzizza. Andi obubaka bubeera nti mukwano gwange va mu byotulo, tolina Mukama Katonda kukuzuukusa buli kaseera. Olina ebisobola okuyambako okuzuukuka, osooka commitment bulamu bwo n'oteekamu alamu n'ozuukuka mu budde n'oba ng'osaba. So ebirooto byonna kyendoza nti bifaanagana, byonna byetaaga weetaaga okuba nga awaken yourself, weetaaga okuba nga owakeninga ozuukuke. Unit zikendedde kusikadde 18 ate ne bagamba zuukuka ssaawa emu. Stone William wasoundinga nga bano abasajja ba John Speak abaatuuma ba missionary bano abaatuumanga amannya ba Victoria, ba Queen Victoria. Mukama waffe bulungi yeebazibwe, ba Samuel Baker. Stone William agamba nti praise God brother, naloose nga ndaba abantu mu church mwensabira nga bambadde white and black. What does it mean? Thanks. Stone yalabye nga mu kanisa mwasabira abantu bonna bambadde black ne white. Abuuza kitegeeza ki? Naw kala ya white ebeekikira kala simbi, kala nnungi nnyo. Kisinziira ku mood y'ekirooto bwe yabadde, but most of the times kala zino ebbiri, black and white. So okulaga mukwano gwange iniquity eri mu kanisa. Ddala ng'olaba bonna babadde black and white, iniquities eziri mu kanisa. Dabo bagiyita batya? Bayibuli gyogerako etya bannange? Okuweereza abaami ababiri, double minded. Oweereza abaami bameka? Babiri. Bayibuli egamba cannot serve two masters at the same time. Kale ya black tekukikira manyi g'ekizikiza, kale white tekira obutuukirivu. So kyendoza nti kyandibadde kirungi obeera nga weegayirira ku lw'ekkanisa eno, era nga weegayirira Katonda, era nga weegayirira Mukama. But kisinziira mu mood y'ekirooto bwe yabadde mukwano gwange, naye nga beera nga weegayirira Katonda. Kyendoza it's like serving two masters at the same time, kubanga abaweereza bali mu kizikiza ate eno nga bagamba bali mu kitangaala. So yogera okuba nga onoonya Katonda ku nsonga eno kubanga eri so crucial. Hajara Muwanguzi, praise God. Nze naloose nga njagala kunaaba naye nga buli we ŋŋenda mu kinaabiro kikyafu.
kyabadde kikyafu nnyo, naye wabaddewo omukyala ne mmubuuza nti ekyo kirungi, n'afuluma ng'amaze okunaaba, nze ne nnyingira ne nzigalawo ne nnaaba, naye era kyabadde kiyonjo nnyo. Naye kyabadde ku kkubo era yatutwalanga ku ssomero, kyokka ne mmala ne ndaba nga second born wange ali mu kkubo eryo atuddemu, is now 5 years old. What does it mean? nga bwe nabagamba nti ekirooto ekyokulota ng'onaaba kubeera kubanga weetakubanga weetukuza. Kunaaba kuba kunaaba kuba kweggyako bicaafu, otakubanga weetukuza. Okwetukuza tukuyita kwenenya, okuyita mu kwenenya n'okwegayirira mu maaso ga Katonda. Kati tugende mu kyokulaba ate nga ne mutabani we naye atudde, ate n'ekinabito kiri ku kkubo ku ssomero lye basomerangako. Manya mukwano we gino bye setbacks, gyagala okuzza emabega. Kati olina okuba nga weekuumira mu kwenenya ne mu kwegayirira mu maaso ga Katonda, emirimu gyagala okuzza emabega egyo. Ate olaba n'omwana wo naye mwatudde, kitegeeza naye amagenda ge gamu. Tulina okutegeera ng'abaana ba Katonda nti amagenda gaffe abakulu gaafekete nga baana bato. Ebintu ebyakusiba biri mu saykiro okutwaliramu n'abaana bo. Kyova olaba abaana ba Katonda, mukwano gwange, toleka lutalo lwonna nga terunnaba kuggwa. Lwana entalo zonna z'olina okulwana ng'okyali mulokole, mukwano gwange, ng'okyali mu maanyi go, abaana bo baleme kuzisangawo. Manyi bulungi nnyo Dawudi kyeyakola. Dawudi yalwana entalo zonna n'azimaliriza. Mutabani we Sulaimaani yazimba yeekaalu, yamusikira teyalwanako lutalo n'olu, olw'ensonga entalo taata we yali yazirwana zonna nga yazimalayo. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Kati nga ggwe asoose, first generation of Christian, olina okulwana entalo zonna ozimalirize. Entalo Lubaale, byonna byonna, Balongo, Biteega, yonna emizimu gy'awamu gyonna gyonna ogikuba ogifufuggaze. Weekutule ku ndagaano ezo, zikutule ku baana bo, so that abaana bo bwe bajja tebatandikira ate ku ebyo. Kubanga mukwano, era gye tulagamu egenda kubeera nzibu. Ekigambo ekituufu kigenda ba tekikyabuulirwa. Enjiri ya deliverance eyinza okuba nga tekyalabikako. Agamawanga gemulaba ag'amaanyi agayonooneka, enjiri yasooka ewaabwe. Enjiri yava mu America ne bajja eno tubuulira enjiri mu Bangereza, ne kati bayonooneka ne Mukama baamuvaako. Kati Mukama ashifutinze azze mu Africa. Abafrika ffe tusigaza affeekako Katonda. Kati Mukama ogenda kulaba muuvu ya Katonda ey'amaanyi mu Uganda ne mu Africa nga bwe tutagirabanga nako. Mawanga agamu nga Nigeria, muuvu ya Katonda etambula bulungi nnyo. So lwana entalo zonna z'olina okulwana ng'omulokole. Lwana entalo zonna, banaye nkiddamu, buli mulokole nampuliriza ava mu siramba. Lwana entalo zonna z'olina okulwana, abaana bo tebazisanga. Kijja bakibinya abaana bo okusanga entalo z'olina okuba ng'olwana. Singa Dawudi yalekera Sulemaani entalo, zandimutawaanyizza. Ye abalabi bonna yali addirinze nabo, ng'obwakabaka bwa Katonda abuzimbye nga nnyumba ya Katonda esigadde nga ne matiriyo yamukuŋŋaanya. Asinga agenda okuziba yeekaalu ya Katonda, yamuwa buli kimu kyonna. Sulemaani yayongerako byayongedde, naye yalina we yatandikira. So mulwane entalo muzimaliriza ab'emikwano, todda mu tulo, jja bw'okitinga obulamu bwo n'abantu bonna abakubalirako. New chapter, Isaiah. Praise God, Brother Stephen. I do it when I'm at my primary old school. But when I was in class, my chair got broken. Then I got a good one. After I had to sit for a paper, knowing it's for Uganda, but it was for English. But somehow I stuck in giving answers. I am in my days of fasting and praying thanks. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Kyoto mukiwuddeko ekya new chapter. Isaiah agambye yaloota nga ali mu kasomero ka primary, nga entebe ye ekutuse, n'afuna n'endala mu entebe ey'okubiri, ng'ali mu pepa yali alowooza alina mu ya Luganda, agenda okulaba ate ali mu ya Luzungu, ate somehow answer zibuze. Mukama waffe bulungi yeebazibwe nnyo. Nawe ebyoto bino mubimanyi bannange, abanakyuze mubimanyi, ebyoto bino biba byakudda mabega most of the time. Kotoze mu primary, ate buno ne answer zibuze, akatebe kakutuse. Mukama waffe bulungi bakwadde n'akapya otuulire ddala mu primary yo. Kakati olina okusaba Katonda. Abamu musaba kati oyinza okuba ng'oli mu kusaba naye ng'oluusi olina mu bunafu. Mukama waffe bulungi yeebazibwe nnyo.
buli wobeera mu kusaba n'okusiiba olina okuba ng'osaba okusinga bw'obadde osaba bulijjo mu bino ebya bulijjo. Abamu ate bw'oyingira mu kusaba n'okusiiba lw'onafuwa oba olowooza nti okusiiba kwokka kugenda kukuyisaawo. Tekisoboka mikwano, kuyitibwa kusaba na kusiiba. Ensonga lwaki tuba tusiiba tufune obudde obumala n'okuwa emyoyo gyaffe ekimala mu ssaala. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So olwonegerekitinga essaala n'olowooza nti wasiibye bigenda kukola, okwo kuba kwekalakaasa, eba hunger strike. Okusiiba kuba kukwata mwoyo gwaffe ne tugwambaza amaanyi, ne gwambala amaanyi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe atuvudde ku mmere. So kindowooza ku kintu kyo mukwano gwange nti olina okusaba mukwano gwange, Mukama Katonda kuyambe. Olina okukola adjustments olina okukola okubanga obeera mu maanyi. Osabe Katonda akuggye mu kusomero bw'oloota obibeera emyoyo gyakudda amabega mukwano gwange. Most of the times English paper nekikkirako communication ng'abaana ba Katonda. Oba tolina answers, ebisinga Mukama Katonda abayagala improving engeri gy'ogeramu ng'omwana wa Katonda ng'okola English paper. Ekivudde mu English paper kiga amakulu g'ekirooto. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Abalokole tulina engeri gye tulina okuba nga tucommunicatingamu eri unique. Twogera naawe nabanga meetinze Mukama. Mukama yeebazibwe nnyo. Ninga yogera okunoonya Katonda agenda kukuviirayo, toggwa mu maanyi, toterebuka. Nabaweesi Olivia. Praise God, ndoota nnyo abaana abato. Nasooka omu ne bawera 2, kati ndoota 3. Nga mbeera nga baagala kubanaaza era ndoota mbanaaza, kitegeeza kibambi 10. Sigenda bakolera bane, ndabye nga muloota nnyo abaana. Almost buli video gyenkola erimu abaana. Ngenda bakola video ey'enjawulo ekwatagana ku baana bano mikwano. Ngenda kola video ekwatagana ku baana, ndowooza n'ey'olubuto. Ngenda muloota nnyo embuto bannange. Temutuzaalako abalongo. So ngenda kola video eri separate ekwatagana ku baana nekwatagana ku mbuto. Tujja tugifuna mu maaso awo mu linnya erya Yesu. Ngenda gikola mangu mangu, tejja kulwawo nnyo, tezijja kulwawo ezo video. Kaana bampaddewo chance yonna. Regarding kino ekirooto mukwano gwange, kino ekirooto kiba kyakwegayirira. So omwegayirizi yoyo gw'olaba abeera anaaza abaana. Omwegayirizi abaana banaaba muki, baba n'abutali butuukirivu, banaaba kibi, baba n'abako bibi, banaabako bikyafu, and banaaba muki, musaayi gwa Yesu. So ndowooza buno buba buweereza. Bano abaana babeera baana ba Katonda. Ffenna tuli baana ba Katonda. Oba oli mukadde, it doesn't matter, osigala oli mwana wa Katonda. Njukira bulungi nnyo Adamu yali mwana wa Katonda ku myaka 9, yafiira ku 9 ng'era akyali mwana wa Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Ate Nuuwa, ndowooza Nuuwa ndowooza nga 9 awo, myaka 905 gwe okabira Katonda kukuwayo 120 ati kiti ofiire ku gya Ibulayimu. Mukama yeebazibwe. Ibulayimu yafiira ku 120. So kino kirooto kyawe kubanga weegayirira, kyakuweereza mukwano gwange. Yesu yeebazibwe. Brother, nze Elizabeth ndi Saudi. Nina boy Mukama gwe yandaga. Okay. Naye naloota ekirooto nga ndi lubuto lukulu, naye ng'abantu bansekerera. Nenfuna obusungu nga saagala boy ansemberere. Nenva mu kirooto. Nali mu kusaba n'okusiiba ennaku 3. Nali nsabira mukwano gwange nga mulwadde. Kitegeeza ki? First of all, we bali kusiibira mukwano gwo, bambi we bali musabira Sister Elizabeth, we bali kumusabira bambi. Mukama Katonda akuwe omukisa ogw'amaanyi. Kirina okutegeera ng'abaana ba Katonda, musibire nnyo, musibire basumba bammwe, musibireko mikwano gya Bayibuli egamba situlinganinga emigugu, tositwajjo wekka. Abamu osiiba byo wekka byokka, tolina muntu yenna gwe wali osituddeko maaso ga Katonda, tolina n'omu, osiiba byo wekka. So tuyige okusitulingako abalala emigugu nga Bayibuli bw'etugamba. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kati tusitulinganinga emigugu. Ffenna tuli baana ba ndeemu, ffenna tuli mubiri gwa Kristo. Gwe nange ffenna tuli kimu, era omulabe takulimbalimba. Gwe ne Brother Stephen ffenna tuli kimu, ffenna tuli ku mubiri gumu ogwa Kristo.
ffenna n'abasumba bonna bapooso kuva ku bapooso mpaka ffenna tuli kimu mu maaso ga Katonda. I'm not saying that as in we are equal before God, kituufu naye nga kyentegeeza ffenna tuli muntu ogu nga ggwe bw'oli omuntu omu bwe weeraba naffe ffenna bwe tuli, ffenna ffe tukola omubiri gwa Kristo. So bw'ositulirako munno omugugu obanga ajjanjaba omukono gwo oba ebigere, kubanga ffenna buli nga tuli paati za njawulo ku bitundu eby'omubiri gwa Kristo. Buli muntu alina omulimu gwe gw'alina okuba nga akola okugasa omubiri gwa Kristo. Okay? Now, ekirooto kino eky'okuba nga oli lubuto naye ng'abantu bakusekerera, ekirooto kino kiyinza okuripresentinga mukwano gwange ekiswalo, wadde nga mbagamba nti embuto lwota ng'oli lubuto waliwo ky'oba ogenda okuzaala. Okay? Nebagamba either kiba kirungi oba kibi. Kati wano abantu bakusekerera mukwano gwange, kiyinza okuba nga ekiswalo kyennyini kigenda okuba nga kijja oluusi ku bulamu bwo. Atula ne boyi toyagala akusemberere, abantu bakusekerera. Kati ate olubuto olaba nga obadde toli mufumbo, tebunaafumbirigana n'olaba ng'oli lubuto mukwano gwange ng'abantu bakusekerera. Manya nti waliwo ekiswali kyagala okujja ku bulamu bwo. So olwana olutalo okisazeemu ati banga obulabe sitaani ayagala kuzikiriza maybe relationship eno, olwa ne boyi toyagala akusemberere olw'olubuto luno n'olaba nti okusekerera. So ndibanga omulabe sitaani ayagala kulwana kubanga azikiriza ekyo Mukama Katonda kye yakulaga, kubanga Mukama bw'ayogera ne sitaani ajja okuba nga alwana naye tawangula Eva, tumuwangula. Praise God, Brother Stephen. God bless you abundantly. Mbadde nina ekirooto kye mbadde mbuuza naye ndowooza nga tonnakiraba. Ekyokuloota nga omulema gwe nakula naye buli we ŋŋenda okubotola naye mu kuyita mu birooto byozze ovunula, Mukama yansumuludde, yandaze nga wabaddewo endagaano ya incest. Yampadde ekirooto we twazannyira edda taata ne maama. Neyatugaka namundaga nga bwe byali, cause nali muto like 4-5 years, naye yandaze n'ekisenge n'obuliri bwennyini. Mukama yeebazibwe nnyo. Twebaza Katonda bannange. Nabagamba wano eno nti ebintu bya maama ne taata mubiyitanga ebyokusaaga, naye mu nsi eyo mwetera ebintu bya kusaaga, ezo nno zibeera ndagaano zennyini. Kakati ono omulema abadde tamwesibyeko nga lwe baba bagenda okubotola nga waliwo endagaano y'omulema eri ng'eyogera ng'emuzzaayo buto. Endagaano y'omulema nga yekola ki? Gyeyogera. Teebereza myaka 4, myaka 5 n'ebyemuzannya wali tobitegeera, maama ne taata nga n'ebyemukola tobitegeera. Ndowooza ffenna maama ne taata twamuzannya ono naye nga n'ebyokola tobitegeera. Naye ssebo n'otuuka eno mu bukulu nga kye kikubonyaabonya maama ne taata yayogera. Kale banneeraba sitaani muyaaye, ndowooza mumulaba sitaani muyaaye. Tola mbagamba olaba nga ekintu kikulemeddeko oyawula obuuze Mukama. Mukama ajja n'akubikkulira buli kimu kyonna ng'era bwe yalaze sitaffe nawe bw'atyo bajja okulaga. Mukama yeebazibwe. Kyola nabagamba nti naye mba sinaba kuddamu kirooto kyo, sitaaffe ayinza obaweereza emirundi egiwerako, naye mba sinaddamu ku kirooto kyo. Gwekuumire mu kubeera ng'owuliza ebirooto, ojja kuba ng'oyiga bingi. Nzikiriza nti vidiyo ebirooto egenda okuggwako ng'olina bingi by'oyize wano ku Chosen. Mukama yeebazibwe nnyo. So mubeere nga muyiga buli lunaku. Ebirooto tetugenda kubeera wano paka nga tuli ku birooto, no time will come maybe maaso nga tukyakola ku vidiyo za birooto, ojja kuba ng'oyize bingi. So tubeere nga tuyiga. Twebaza Katonda mbi yakusumuludde era akusumuludde ddala mu linnya lya Yesu. Yongera okuba n'otalo n'omulema omukasukire wala, endagaano zonna ozimenye, ozijungula ozimalemu amaanyi, ziweeko ssaddaaka z'omusaayi gwa Yesu zonna ozinafuye ozimalemu amaanyi, kibe nga tekikyayogera eri obulamu bwo. Kalungi resite. Praise God. The Chosen Generation. Nze naloose nga wabweru nga ndaba emisota 2. Emisota 2 eva mu nnyumba, awo mbadde ne ttooki n'entookinga. Nenyimirira awo ne ntandika okuyita taata w'abaana
nga tawulira. Awo ne ŋŋamba ka ŋŋende nnoonye omuggo ngikube. N'ensanga ng'egenze kyokka ekizikiza kibadde kingi. Awo ne ntookinga mu muti gwa ffene ne ndaba omusota omunene. Ne nnyingira mu nnyumba mpite taata w'abaana ne nva mu kirooto kyokka. Taata w'abaana twayawukana dda myaka 4 ego. Mukama yeebazibwe nnyo, naffe katutookinge mu kirooto kyo wano tulabe kyekirimu. Nawe kyolina okutegeera emisota gino ebiseera ebisinga gijjikirira malogo. Emisota gy'olaba mu kirooto, malogo, myoyo gya kika, ejja gyo ndowooza n'omusaayi mukwano gwange. Kaakati weebale kutookinga n'ogiraba. Gy'olabye mu kizikiza eri mu muyembe, omuti gwa ffene. Ffene atera kukiikirira mukisa mukwano gwange. Kati buli ky'ogulabako manya ge gaba amakulu g'ekirooto. Omutwe gwa ffene gwalengeddemu omusota manya gwali guzze kuba byanfuna. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Weebale kutookinga naye n'ataaka mukwano gwange, n'ataaka. Ate kati olaba olooteramu ne X. Mwayawukana emyaka 4 emabega. Naye kati olaba gw'oloota. Gw'oyita akuyambe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So kye ndowooza mukwano gwange n'ataaka probably esobola okuba ng'evudde ku kuba myoyo gya kika. Kubanga gye ngi ataakinze obulamu bwo. Naye ate okudda ewa taata abaana nga gw'oyita mukwano gwange wakudda mu bikadde ebyo. So kwekeberenga mukwano gwange, toli munafu mu nsi ey'omwoyo, toli muntu backslidinga adda emabega, kubanga akudda emabega kuggula enzigi. Okuba kuggula enzigi eri obulamu bwo n'okubeera serious. Kubanga waliwo kyonna ky'olaba ekikuza emabega, sooka weenenye weegayirire Katonda weetukuze, oyimire bulungi ku lutalo. Okola bulungi omulabe Sitaani nga toliko kyakunenyezebwa. Emisota gino gyonna ogitookinge, buli wantu wonna ogyokye. Linnya erya Yesu. Olivia Atugonza agamba atya? Praise God, Brother Stephen. Thanks for the good work you're doing. Webale kusiima. I dreamt of 2 ladies came at work. One was having a Bible preaching the gospel. I asked the one who was having the Bible to cut off my fingernails, and she did it. When they were going to go, okay, I was looking for money to give her, and I found I had no 1,000 because it was the one I wanted to give her, and I got coins for 600. May the good Lord bless you. Okay. Now Staffe yalose ekirooto nga Staffe Oliver yalose ekirooto ng'alaba abakyala babadde 2, omu ng'akutte Bayibuli ng'abuulira enjiri. Kaakati n'amugamba salaako enjala zange, n'amugya kuya okuwulira enjiri, amuze kuya kusala njala, n'azisala enjala. Yamaze okusala enjala n'ayagala mmuweeyo kasiimo k'okumusala enjala. N'anoonya 10,000 wonna w'alugya ne lumubula. N'agamba kamuwe 600 luno olw'ebinusu. Sooka yadde anoonya 10,000 w'ayagala lumuwa ne lubula. N'alaba ebinusu bya 600 byamuwadde. Abuuza kitegeeza ki? Ekisookera ddala okuloota nga bakusala enjala kiba kirooto kirungi nnyo mukwano gwange. Kiba kirooto kya kubanga oggyibwako ebyo extra weight, oba oggyibwako ebitali bya Katonda. Mukama balina byakusumululako, balina byakuggyako mukwano gwe gwe ng'omuntu. Okay. Now regarding ky'okuba nga oggyayo ssente ebinusu 1000 n'ebinusu, bw'obanga mu kirooto kino walabye nga 1000 lw'onoonya nga mu butuufu wadde olina kapasite okuwa ssente eziweddako ddala kuba mu kirooto so kiraba, naye nga gw'onoonya 1000 in bad faith, oba ng'olaga nti 1000 lwe lumusaanira. So okuba nga wabadde ssente nnyingi naye nga gw'onoonya 1000 onoonya 1000, ng'endala zino zonna oziraba naye nga gw'onoonya ki? 1000 lwakumuwa, gubeera mwoyo gwa bukodo sinsiggu. And the fact that 1000 lubuze n'omuwa binusu so okubeera omwoyo gw'obukodo. Omwoyo gwaki? Gw'obukodo. Kati mukwano gwange weekebere olabe wa
exactly obukodyo obusinga okuba tuba tusabira bwe tuba tusimba emikono n'ebigere tukusabire Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Wabula ate obadde singa obadde onoonya 1,000 luno naye nga mutuufu toyina, nga onoonya just at least omuwe 1,000 oba n'owadde omuwe 600 naye nga mutuufu wanoonyeza nnyo naye nga lw'oyina, kasigamba nti wabadde just olumuwa mu ngeri yakugamba just kumuwa buwi, kisobola okubeera ekintu ekirungi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kiba kiraga mukwano gwange Mukama Katonda nti ekyo kitono ky'owaayo Mukama agenda kukola bulungi. Kiba kiraga kuwaayo okwo, kino ekyasembye paati esembe eraga kuwaayo okwo, kati era gwamanyire Katonda wo okuwaayo okwo yakoze ki, kuyimiridde mu maaso ga Katonda. Kale Mukama kuwa omukisa ogw'amaanyi. Nekyasobola okubuuza Mukama bano abakyala badde babulira enjiri ababiri abakusazeeko enjala, ebuuza Mukama Katonda ayinza okuba nga alina kyagamba regarding ministry, ediba nga ayagala kusindika okuba nga obuulira enjiri nga bw'atyo bagenda okuba nga akuyamba kusumulula byonna ebikuliko. So kiba kirungi n'obuuza Mukama kwa kintu kyakusumululwa n'ekiyinza okuba nga kiriko omulimu. So yongera okubuuza Mukama, Mukama Katonda ajja kikompletinga, ajja kuba nga ayongera okuba nga akubikkulira. Katwesije. Agamba atya? Agamba I always dream when I have gone back to Uganda without anything to the extent of forgetting my passport. Mukwano gwakubeera mwe gwakudda mabega. Muganda ffe yaloota nga azze Uganda naye nga talina kaaze nayo, talina kaatudde, talina mugugu, talina nsawo, ne passport nayo yagirese. In actual sense tosobola kuddayo nga togiyina, naye okumanya alese buli kimu ne passport yonna yagikoze ki, yagirese. Mukwano guno obeera mwe gwakudda mabega, mwe gwakutta buli kintu kyonna, ate major breakthrough. Wandibadde ocelebrating obuwanguzi ate ofunira ennaku, ebintu byonna ebikubwa. So just pray against it. Second day, whenever I go back to Uganda, I always dream of finding my husband with different girls. Okay, in my bed, and I start fighting the girls I have found, and I always defeat. But my husband has never been on my side. Instead, he fights me too. Thanks for the good service. May God bless you. Wema kitegedde bulungi ogambe whenever I go back to Uganda, nti buli woddayo Uganda, bw'otuuka Uganda ate oloota birooto, kasubire tobirootera gy'oli. Kasubire birootera Uganda nga bw'ogambye nti buli woddayo Uganda ndowooza kuwummula mu vacation oba something, oloota ebirooto nga olaba olwanagana n'abawala abalala, omwami ono nga naye takuliiko yalwanira bali. Nawo kati bw'oba obiroota ng'oli eno ku kyeyo, ekyo kiraga mukwano gwange nti omwami we ali mu kukemebwa okungi. Ali mu kukemebwa okungi. Ate ekyokubeera nga ali ku sayidi y'abali, kitegeeza oli musaykire okufuna bajjabo. Nawe sigamba nti nno omwami mu byagenda okukola, Mukama Katonda bino byonna abikulaga. Mukama buli kintu kyakulaga amaanyi agakijja aba agataddewo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So kakati mukwano gwange yimirira olwanirira omwami w'omugobeka bakakyala bonna, oba munaalizeemu ddala mu mutwe, aba mwe muli ebirooto nga bino oba kyolinze otera onaanoba n'atuusaawa. Olina okuyimirira ng'omwana wa Katonda olwana olutalo owangule, ebeere genero mu nsi ey'omwoyo. Si buli kintu kyonna ekikyo nti ogenda kubeera ng'okigabiragabira bw'otyo sitaani. Ogenda ogabira sitaani buli kimu ekikyo, ojja kufunamu ebitali bibyo. So yimirira olwana olutalo, yimirira olwana olutalo. Todda mu kuyombesa mwami nti ate nakulabye, it's just a waste of time. Olwana olutalo, mubuze emirembe yonna, abamutawaanya bonna bamusanguliremu ddala, ojja kwangula mu linnya erya Yesu. Kyala ogambye ki? Okay. Kyekimu oba omuloota ozzeeyo Uganda ng'oli mu vacation oba nga toli mu Uganda, kisigala kyekimu mukwano gwange. Betty Akero. Praise God, Brother Stephen. I dreamed that my husband was driving a car and we had an accident. But also, I realized that we were with Mene in the car. My girl, my sister's son, and also my sister were in the same car.
I checked and my husband and he was fine. After we got out and went and bought potatoes. But when I went to check on the potatoes, they were all rotten. And I started to tell the women who sold it that take them all back. And the ones that were taken in the car were brought back to the women which were all rotten. And I woke up. Misanyo no beti akero kama ibazo nnyo. Nasafu ne yaluse kirooto nga alina omwami we bali mu kuvuga motoka nefuna akabenje, yagenza okulaba taliimu yekka, alimu n'omwami we muwala we n'omwana wa muganda we omuwala mu motoka y'emu. Yagenza okukebera ku mwami ng'omwami ali fine. After ne beeyongerayo ne basanga abatunda lumonde, baguza lumonde, babaguza lumonde muvundu. Amugamba muzeeyi lumonde wammwe omuvundu. Obuuza kino ekyoto kino kitegeeza ki? Na mukwano gwange ekya lumonde omuvundu kitegeeza waliwo ekipolluting emikisa gyo mundu nate okutambula ku mukisa, waliwo ekipolluting emikisa gyo mukwano gwange. Kuno kubeera mu gwaki gwakufiiriza abaguza lumonde omuvundu babatwala ssente zo. Nitwebaza Katonda kubanga tebamututte. So mukwano babeera ng'osaba bino byagala okubanga bikufiiriza. Nekyokulota nga omwami wo abadde avuga n'afuna akabenje oba muyina emmotoka, most of the times, sometimes ebirooto bino bibeera very direct, but olumu omwami okuba nga abadde avuga n'afuna akabenje kisobola okukiikirira mukwano gwange ebizibu bigenda okuba nga bijja mu maka. Ekibizibu bigenda okuba nga bijja mu maka. N'abantu bano oba nga bewaloose nga nabo ba dependent ku mwami wo, so okusanga nga waliwo ebizibu bigenda okujja mu maka nga bigenda kuba finances z'omwami. Lumonde gwandi mugula naye ali rotten. Bigenda okuba finances z'omwami bitwaliremu bonna bamuvunaanyizibwako, gwe n'abaana abalala bonna bamubenefitingako. So olina okuyimirira omulwaniriro, olina okuyimirira olwana olutalo, osabe Katonda akyo advansinge buli kintu kyonna ate abawa omukisa. Osaze n'omwoyo gwa accident. Sometimes ebyoto bino bibeera very direct ebya accident. Weewaawo nga bitambulako n'amagenda. Nga waliwo ekigenda okujja, amanyi emmotoka eno nayo ekiikira amagenda. Wayinza okuba nga Mukama akulaba waliwo ekigenda okujja okucrashing emirimu gy'omwami. Naye nga ekituufu kiri nti buli muntu yenna amudipendingako aba agenda kubonaabona ng'era bw'olabye emmotoka efuna akabenje mwabaddemu bangi. Kale mikwano kamberekereze, Mukama bampeera omukisa ogw'amaanyi bali kumpuliza. Nsigale Brother Steve ne bagita Chosen Generation. Waliwo ennamba wansi awo esooka mu komenti, osobola okuweerezako message gwagala okujoininga WhatsApp. So kuweerezako message ennamba yange, so kuweerezako message tijja kujoininga WhatsApp ne temuweerezako birooto. Waliwo abuweerezako ebirooto ate ne bayomba saza ebirooto byabwe ku WhatsApp. Stella nyofuna budde bwa WhatsApp buli awo bikwano. Stella ndwawo kati akadde kenfuna nzija ne mbakola video n'abalala bonna basobola okuyigirako. Kale mbeere bulungi mweraba, tusinkane mu nnyemu Mukama waffe Yesu.